Olugo kuteekako abaana emikono ku kanisa ya St. Francis ekyali Wajjala kutandise n'okusaba nga kukulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe eyawumula Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira. Bw'abadde ateekako abaana emikono asabye abaana bateekeddwako emikono okwenyereza ku Katonda bakole ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Naye ani amuyamba nti owooluganda bino byataataagana bino byabeera bwe biti naye bwenenye gwerongoosa obulamu kubanga Katonda yakuyita otuuke kuki ku nkomerero. Akuutidde abazadde okukwasizaako abaana bano mu kutambula olugendo luno lwebatandise mu bulamu bwabwe. Naye ne Pawulo yali muyivu wa kitalo nnyo naye ebigambo bye yawandiika wamu n'agamba tutegeerako kitundu. N'olwekyo abantu bano tebagamba nti mumaze mubayambe okumanyira ddala nti ate beeyongedde okunywerera olugendo. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Ssaabawaali kyali Wajjala akuutidde emiti emito egiteereddwako emikono okulembeza empisa mu buli bibakola. Si yetaaguddwa nnyo mu bigambo by'empisa, ekkanisa neggwamu ensa, amaka ne gaggwamu ensa, abaka abawaka tebakyawuliziganya nti tuteekewo enjawulo nti nze bwe nassibwako omukolo natandika okuba ow'omugaso natandika okuba nga ow'ensa. Tugenda kweyongera mu maaso okubeera n'abaana bano nga tubalera okubalambika kubanga it is a process. Mu ngeri yemu omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja ataddeko abaana basoma mu 10 emikono ku kanisa ya St. Noah Makerere. Omulabirizi Moses Banja yennyamidde nnyo olw'abakristaayo abaweddemu ensa ne batuuka n'okuduulira bannaabwe abafunye obuzibu mu kifo ky'okubayamba. Bw'atyo n'abasaba okwefumitiriza ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Olwaleero tusuubira abalima okubanjula abaana bano abantu bano eri omulabirizi eri Katonda balekeo emikono. Ono era avumiridde nnyo obuli bw'enguzi obukyerusa enkuli mu ggwanga kyokka n'anenya n'abo abagiwanga bakigenderedde kyagambye nti kizza eggwanga emabega. Mukama atubeere nga buli mbeera twebuuza era yensonga tulina n'okwagala twanjise enguzi kubanga nawe nageza okukwata nga omwayo oyongera okukuza enguzi oyongera okukuza ekibi. Abazaala abaana okubalambika ennyo mu Katonda ne tutakoma kubaleeta buleesi kubateekako mikono naye tufeeyo okubalambika. Tone Kitenda ne Jacqueline Nantale, BBS Telefina ageesigika.